Oli otya Natasha? Ndi mukwano oli otya? Nje ndi jebale. Bale sebana jebaleko. Kale. Bampita omugeji ngonyugunyano ku Beat FM. Yes. Oyakuzuula. Okyebase. Atenze okuse. Ozokuse. Ezokukira ddala oli otya? Mulungi. Oli ludda waawo. Naddayo ko mukyalo ne katunda kuddayo ku Sande. Wali obeera wa? Mu town. Ewaani? Ewaddadi ne mami. Waddadi ne mami? Kati wagamba yakuzuula. Yakuzuula. Yakuzuula ani? Yakuzuula boyfriend wange amuyita Hassan. Hassan abeera wa? Abeerera mu Wakiso. Nawe obeera Wakiso? Olina emyaka emeka Natasha? 18. 18 osoma? Enviiri naye zaggwa. Wali okola nviiri? Oba wali osoma nviiri? Tali nsoma busomi. Wali osoma busomi? Yes. Okay. Boyfriend umaze naye ebbanga ki? Ndowooza ngenda kuwera mwezi. Mwezi gumu? Wakamufuna? Nakamufuna. Wamusanga wa? Wamusangera ku TikTok. Yadda mu inbox yange. Tukwataganiraawo. Ku TikTok? Ekiza ku buli ajja ku TikTok mukwatagana? Alidda yali wewekaweka. Ewa waliwo n'omulala yakutokota ku TikTok era? Aliwa. Era abasumbuyi babawo naye. Abasumbuyi? Era babaayo naye era tolina kubawa budde. Kati naye wamwagala, waki waliwo naye wamwagala? Nange simanyi. Kyajja buzingo n'olya ng'omwagadde? Mwakasinkana emirundi ng'emeka? Tumaba kumusisinkana. Tonamusisinkana? Nandi kupulaninga opulaninzi. Mukimaze okugwa. Lindako mbadde mmanyi? Bwongamba mwasisinkana dda ne mugendako ne Namboole ne munyumyamukko ebintu ng'ebyo. Nedda gasikale nayagadde. Kofaamenya nti oba ali siriyasi. Kati mukyatize ku WhatsApp okwo? Kati nga ye akusuubiza okuwasa mufumbo si mufumbo? Si mufumbo. Bwe yagamba? Natasha. Asa nakola mulimu ki? Oyangamba ayimba. Yagamba muyimbi? Naye ayinayo ka boutique. Kali ludda wa? Ndowooza kali mu kifo gy'abeera. Gy'abeera wali ogenze togendangayo mpozi? Gendangayo. Just mwogera bwogezi ku ssimu? Kyekyokka? Kyekyokka ekyo. Kati kambuuze? Yes. Ono boyfriend gw'osoose okuba naye oba ddala olina gw'olinayo omulala naye wamugoba bugobi? Nedda yagenda okusooka. Ono yagenda okusooka? Tofuna ku boyfriend yenna? Nedda. Tongamba toli mbeerera? Tuba neegendereza. Natasha, tongamba nti oli mbeerera? Kyokka tolabanga ku musajja yenna? Ebyaddala? Naye nga bujja badde bakutokota? Naye nga toyagala Asa omulabyemu ki? Simanyi bannange. Kuba ayogera bannange ebigambo. Akwogera bulungi ebigambo? N'owulira nga kyekyo? Kyekyo. Kati yakugambye yakuwasa? Ati yagambye muno tugenda kusooka tubeerewo. Girlfriend and boyfriend. Girlfriend and boyfriend. Omujja bujja. Ate era nawe okimanyi wemuba mukwataganye. Basiddako ki? Asa nabeera Wakiso? Nabeera Wakiso. Ate nawe obeera Wakiso? Naye mbeera Wakiso naye buli omu tamanyi nti pooki munne mwabeera. Kale kandabe Asa nyono ndabe oba ddala ye siriyasi. Gwakumanyi ngaani? Amanyira nga Natasha Sebo. Kale soko bere tova ku simu ebeerako. Kale mukwano kyogera gusirika soko bere ku simu ojja kulaba nkuyita. Okay. Yagamba muyimbi Yagamba muyimbi. Bwe yakugamba? Okay, Hassan ani ddala? Manyako era lyokka okugyako. Erala bamuyita Papi King. Papi King? Yamanya geeyita ye? Papi King, kale. Olina omukono gwe gw'omanyiyo? Sirina. Kale, kati beera kusirika. Okay.
Yes, hello. Yes, Papi King. Yes, sir. Storage. Watu wali Cambodia. Ali clear. Church tambula. Wali sebo. Kakati? Yes, sir. Ndio ku district. Yes, sir. Nsajwa wala kasenta kafulumye wano. Yes, sir. Wala wampadde essimu yo nawe nkuteekemu. Bwe kina asoboka ombuli kasente ka UNF. Njogera ko nani? Nze Richard. Kale akasente kala kafulumya ka Uganda National Musician Federation ogimanyi? Yes, sir. Kali wano kafulumidde wano ku district, so tugezaho kunonya upcoming. Yes, sir. So wano chaliwo yampadde essimu yo. Nagamba gwe Papi King naye mananya akasiga manyiza mpadde ni kinimu eyo. Papi King. Ku Papi King Yes, sir. Okay, oli muyimbi olwa kiso ye? Yes, sir. Mwakise mwenyini mwobeera? Mbera wano Kireka Boyogerere. Kireka Boyogerere. Yes, sir. Naye wakise district. Okay, gyobeera. Yes, sir. Kakati njagala okukola ekifu kindi akasente weekali wano. Naye nga bwomanyi nawe bye Kampala. Kwebereramu obitegeera. Kati tukoze tutya? Anti kyembadde njagala. Yes, sir. Lindako. Erinye tufu gwani? Hassan. Ngeza kujuza no ka form kano kayala. Ogambe obya Boyogerere. Kireka Boyogerere. Nteko Boyogerere. Yes, sir. Boyogerere. Izo nichi jonzo funa mu bawe ya LC. Baluwa? Izo nichi jonzo funa mu bawe ya LC. Za Kirinnya. Nteko Kirinnya naye bino byankola mwana oyakuntemera. Tekina tabu. Tekina buzibu. Kulaba kati kiriwo kana kasente bakabadde bano ba upcoming awawansi. Kavudde ku federation waggulu. Buli muntu basubemu wakati w'emiliyoni emu n'emitwalo nkaaga ku emu kinaana watyawo. Niinze njagala ku buli gwenti patikali mupapula wange njagala ka 3 ekitege kyali wange. Kati tukafuna tutya? Anti jefu mjenzi juza wano ogenda kujja wano sayiningeko. By the way toli mufumbo nkimanyi oba ni mufumbo wena girlfriend ena kuteeka wano. Nteke toli married? Yes, sir. Not married. Next of kin wanji anti obutayi married kali obuzoga nti namukyala wange alina essimu yange naye kati next of kin niza kuteeka wani. Osobola okuteekawo ndowooza oba nti newe nteekawo bamami wange. Tojja kuba wavunaanyizibwa. Nteeke wani? Tojja kuba wavunaanyizibwa. Kakati watya? Nga tuwandiise. Nsobola waayo omuyimbi munnanga awo. Muyimbi munno. Kuba kati oba nteekewo omuwala oba girlfriend. Yeta girlfriend we mpa namba ya girlfriend wo. In case. Kale ngenda gikuwa. Kale linnya kikale? Josephine. Yes, sir. Okay. Ayina essimu? Namba eki gisome. Eri bwetyo owulira? Mpulira. Eri 075 64 naye kati omugamba nti oba abamukuba essimu nga bamubuuza nti tuli ku federation omuntu wati bwati omumanyi agamba nti ye adda mubuuzi nti ye nti oyo bba wange. Okitegedde? Kale kati ngenda kukubira essimu ku Mande ojja osayinga fomu kano kasaeko signature. Kale essimu eno yeeyiyo ya office ngenda kudda mukubireko ku yange kankuvijjeko eno kuze mukubire ku yange. Kale webale nnyo. Kale Natasha. Yes. Gwe na Ale Josephine. No? Yeah. Amanyi gakuweddemu? Yes, of course. Gakuweddemu bambi. Kale genda kukola otya? Kati lwaki soogeddemu naye? Obadde amugamba kisoko muli ki waba omugamba? My God. Mbadde nina kye ngenda okwogerawo. Eyakwogako naye? Papi King. Wanji sebo. Ono uni yampadde namba yo mbanyi njagala kunyonyolemukko. Kaba mumpe. Kale buuno. Hello. Papi King. Wanji. Kwegamba gye bale byokola. Ebiri wa mama. Erinnya lyogedde nga si lyange. Anti labayo olaba eyo gundi eno gundi yange layini ye.
ge gamanya galiko kali atoye wambuzizza era mbali ngenda kukubira nkubuza amanya go mbali ngenda kubikyusa ddi kuba ngambe simanya bisayini nga biki nga ngenda bikyusa kankubulire bisaziddwamu mukwano Why? Wangi Ate ngadduse nekati bonsekerera busekereza nsebedde nati ndabadduse budduse omusajja asobedde kati wakwatutya Natasha anti ddamu omukubire kati ate mugambe ki nekati gwe towulira muyaya agambye mbu simanyanga nti badde bambuuzizza mannya simanyanga mbugaala yini biki kati okitegedde muyaaye gamba tabitegeeka ne bambi neyanziza mukama wange kikuleseewa kino kibi nnyo abula tukirekanze kyova olaba nasoose konfaminga ndyoke ngende ewaago naye kati buswadde ebinnyo kale kakusemba buzalange ero bateeseko bambuulire ekibagamba kale mukwano kati kale mukama nango gaita oliota munnange Masaka awe mukunda woli nkutufumeddeko nnyo obanye okuza Beat FM ekiyita ky'omuziki esinga Natasha gaya agambe nti mbuza amanya agali mu layini yange ati bimumuuzizaako ddi nange kale Tesa nange ombuulire omukulu omuwulidde Natasha mambi mbeerera ayagala funa boyfriend yatuganda aguddemu befuna ku TikTok ne mwana mulenzi namugaba muyimbi ate mbeera bwakiso ate kubulira yeri bweyogerere kwegamba si byangu Kibazi Rebecca what's happening ate agambe let me stay single. The money are not easy. Let me keep my car animal. Rebecca. But abasanya siba wi. Mutu gatamuli omu. Omwami jingo we kuweleza amanya nzeka yiwa Cosma echesiga naye kumwala kumula mwanze chena yegayo akyusizza statement mangu nnyo naye muwala agumikirize abalenzi bayaye nnyo bajja mukwabula anakiwulira kale munnange nkulu jingo nkulamusizza ssebo naye bannange mwana muwala laavu ye muluma nze amagezi gemuwa omwana mulenzi amuleke kubanga obuyaye alina bungi naye nyini amuwulidde kale aliko layini mukwano yo bali kutuweereza kale Haji kituufu amanya nze Haji Kasuira afudde nga mbeera Kabowa yesebo omwana muwala kyakoze yalina okwetegereza kati ategedde oli nti munneeyo ate nigirowooza okugisibidde alinga amuzanyirako obuzanyizi okitegeera kati nolwekyo nti muwala yenna bwabeera nga afunye omuntu amukwana asooke yeetegereze tamala gapaala tamala gapaala aja tuwuune ndi Haji Kasuira nkale sebo kwana wanjimula webale tuweereza kale ajati amanya gati nampanyiwa ne Kabowa ekyo kiwaba wala ekyokuyiga si buli akugambako nti akwagala nti opaala n'oyogera ebyenda wakati omwana oyo ayize bambi ayize eti ajafunayo owuwe anaaba amwagala naye oyo aba yamuzanyirako obuzanyizi anti muyimbi okuyimba kyekigoza buli kyosanga ekirungi kiba kitemagana era kibaako ekyo awo ekati ndaje tunamponya Kabowa kale munnange tezo teyanzige anage jingo we bali kuweereza ono siyaleeta tuli eno Sembabule mwana muwala ng'akiguddeko kasa ategedde nti omulenzi muyaye amwesonyiwe ave ku bayaye wanji jingo we bali kuweereza gwanga munnange nana ozoike bukonda nkulinze mukama wali kutulira wano wendi kulabira nja kujjaawo nga ngende kalisiza wa mama wange amina ndi ku petrol store bukonda kukuba kwa nyiri wali emifaliso kati jingo enalo
Nalongo nkoze otya naawe. Koko Nsambagala ku Beat Farmer ekintabuli ky'omuziki ekisinga